balwana olulwana ne kujja kagata abasajja nga batuswaza kujja baswaza ebintu byalinga bitya ngabantu bemanyi ebyo gwe mwemanyi mulowooza nti muli baakabi teri mukazi asobola kuba waakabi ku musajja ne bwoba olina ssente mmeka era omaliriza weebase ng'era weeterezeza era byomala budde byonna bye wemwekola kati bwona bwoba onaabiteekamu n'obireka omukazi tasobola omukazi teriyo lwalimirira waggulu ku musajja Amerika etera okugulumiza ennyo abakazi mbuulira erina bagundi bameka Abamerika abakulembeze Abamerika nti Amerika yakafuga abakazi bameka kuba yeegamba mbwe eteeka nnyo abakazi ku mwanjo mbuuliraayo kale abo bagamba nti abakazi muli bakitalo mbuuliraayo nti ekika gundi kikulemberwa mukazi nti gundi yakulira ekika kino kakati njagala era ombuulireyo twogere oŋŋambe nti ekyo gweoŋŋambe ndi bapaapa abakazi bwe bati abanye bannaddiini abakazi tebabaddeewo nga naabo bapaapa okutandikawo olredi Maria Magdalena yaliwo Bikira Maria baani mufuddeko paapa mukazi talina kyasobola kukulembera ekyo kya butonde olaba n'empologoma kale egira nnyo ebibiita nnyo ensajja kuba enkazi yeekola buli kimu neera ekiseera kituuka nga ensajja yeeyina okuyimirirawo nga yo ziri enkazi ne zidda emabega ziti so tewali wojja kukeera ku makyojoge labira wano mu Uganda waaliwo omukyala yali asinga ennyo okwagala okulaga nnyo nti ye mukazi w'amaanyi yali vice president wa Uganda niera nga yeeyita linnya lya mukazi lya musajja tolaba nga tomanyi mukazi yasooka kuba vice president wano niera oluvannyuma era ng'olaba era akulembeza linnya lya bba lyeri lyetali siri yakulembeza kitegeere so walabe Mr. yatukoze akaki okupostinga mukyala we mbu happy mothers day kyokka ffe tubali tumanyi waddaaya ndi waki tubali tumanyi wa baba Nabatanzi Mr. wa baba Nabatanzi ndi bba twagenza olaba Mr. apostinga mukazi mulala mbu happy mothers day mama w'abaana bange gwe bakugambako nti ddaaya abaana baali yasooka okuzaala mu Mr. Abitubimu nti nze munsiza mwabalaba ate mubijanjawaza nnyo kati lwaki omusajja oba opostinga omukazi omulala awo we tuli bw'atalina musajja gw'otajja kufuna mulala apostinga naye bali abalina bapostinga abantu baabwe gwe tolowooza nti no Mr. yasookera ku ddaaya nze ddaaya muwala wange mwera mwagala nnyo ate ekimunjagaza si kirala talina lujanja nange takola lujanja mu kintu kyonna Nabatanzi nange mwagala nnyo baba ddaaya kati ebyo byonna kati mmwe mujubisa muleekaana mukola ki nedda nze mukolerako nze saagala musajja apostinga mukazi mulala ku mukazi wo nga kuyomba ku bibyo kuba naawe alina bye yapostinze naye ate kakati oli ku byamulala kyekibalitira okuba nti mukanduka n'oba nga tofaanana nga kifaananyi kye baakukuba bayinza okukuba ekifaananyi nga kyali kirungi gwe bagenda okusanga olwokuba oyingirira ebitakukwatako nga wenna ofumye olinganga ekiyinja kuba weeseza kitegeera so tuli ku nsonga z'abali atonteekamu nedda kyenjogereramu nti kati nze ebyange biriwa byoyagala tuteekemu gwe wenna kakati gwe tolina musajja yapostinze ekyo wangambako wano ndi waliwo omusajja agenda okuwasa ali Germany agenda kuwasa akujjera emmawulire ne tutandika ogamba nti maama ng'obuutu bunaatunyumiranga ffe twabitwala twakulondoola ne tukizuula nti omusajja yali asaaga mu busaala gwe n'otandika oddusuunza ng'olowooza nti ki okulaba nkyayagala nnyo omwana wange oyo Nabatanzi Nabatanzi agwako ekintu wali najja wano n'otamanya nti abaddeko ekimubaddeko wali n'atakunyega n'atakyogera nako talina lujanja yeegendereza nnyo kyagenda okwogera ki ekinaavaamu nga mmaze okwogera kino so buli lwaba agenda okwogera ebintu atwala obudde bw'okulowooza ku kyanaakola kyava olaba nti okuggyako ng'olina ebigambo bingi nnyo okumugyamu ebigambo ate ng'era naye bw'alaba oli wa bigambo akwewala kati gwe tayinza kukwewa munyiize nti nina ebigambo bingi nedda amanyi nti ajja kugamba kino oyogere ng'otema bigambo sobola nawe byogera muzeyi kagato biki bye wakangamba byesoogera ku balala nti nze omanyi nja kuwumiza nze ate onjogerako ebyekisiru ne sikuwa neze nayisibwa bubi babaddaayo mukola ebyo nedda gwe bwoba wayisizza bubi kati gwe gamba owuwa akuyise bulungi
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Sajja lwaki batuswaza bwe batyo? Tebalina gubaswaza era yagabyeko ndi yaswadde. Nze mpulira naswadde ku lulwe. Lwaki oswala mu bintu bitakwatako kirivaamu binkwatako? Kati nze nno nkuwa amagezi gaabwe. Bw'olaba ng'ekintu nga tekikukwatako tokimalirangako budde nnyo kubanga ate abalala bekikwatako bwe bali kutunuulira balyebuuza nti kati ono afa ki n'ensi. Mugenda ne mufa n'ebintu ebitabakwatako ne munyiiga nnyo ku bintu ebitabakwatako ate ebibakwatako ne mutabiwa budde. Ensonga lwaki abantu basigalira emabega ebibakwatako babireka ne balanduka n'ebyo ebitabakwatako ne babiteekamu obudde bungi so nga bye bandifunyeemu n'ebyandibatutte mu maaso tebabitaddeemu budde bumala. Therefore ebya Diana oba omusajja yapositinze muntu mulala oba ki nze ndowooza nti byandibadde abantu tebibakwatako. Simanyi na lwaki mu bantu bonna obukadde obuwera 4 obuli mu Uganda amaaso ne mugajja ku bantu abo bonna ne mugatunuuliza omwana omwoyo yekka okujjako nga mulina kye mumwagaza oba alina kye yabakola. Naye nze ndowooza bw'aba tewali buli omu yandibadde amayindinga ng'olinako Diana Nabatanzira yali agambye omuntu yenna nti bannaye nina ekizibu kino. Ffe twagala kusimbula busimbuzi ekikwatagana n'omwana omuwala nga baagala omumanyiira ffe nga ffe basenga b'abaana tubeerawo eba. Diana nga wali wamumanyi nange nsimbula n'envaayo. Mistali agenda kutulaba tujja musalako ebigambo. Nange envaayo. Simusaleko n'obubbi. Ate naye nze nvaayo ono ha consent. Ffe tugenda kukola omanye emirimu gye bwannakyewa. Gye tuliko abandi mukolera abantu. Bw'oba okolera abantu osooka era n'oregisteringa gy'ogenda okukolera naye ngenda kukola sijja kusasula naye nkola gya bwannakyewa. N'olwekyo bwe muba mugenda ate muleme kukola bintu Pasanya mbadde wiigi ya mooti. Ojja kiwulira. Ofaananye ng'obukyala bw'ezzira obwe. Obwo. Ffe tugenda kukolera ku babaddayo olutalo siiko. Mujja kwogera ebintu ate ebiri wansi w'endowooza ye. Manyi nze nkubuulira Diana alina level kwateeka ebintu bye oba kuyomba oba kunyiiga oba kukaaba oba kukola ki. Mwe mujja okwogera ebintu ng'ate biri wansi wa kirasi ya bigambo byayogera kati ate ye kimuyise bubi. Nze mbadde ngamba nti okubaako kye mwogera kyonna mufune yamala ebbagamba nti ekyo ne bw'okyogerako tekirina buzibu. Twatandise dda. Ekyo ne bw'okyogerako kyogereko kijja kukola ki? Kijja kukizikiriza oba nedda. Ate bw'aba takugambye nti nyambaako ku kino simbadde nga bw'oba mwandikirese. Ffe twewa omulimu gw'obwannakyewa. Anti emirimu egyo egy'obwannakyewa gireese ebizibu bingi nnyo. Abamu bagenze ne boogera ku bantu olina atuuka kugamba nakutuma. N'akubuuza nakutuma. Kakati era yakutuma yakubuulira bwe yali afuna gundi oyo. Yali afuna omusajja oyo yakubuulira. Kati lwaki bw'afuna ebizibu ebizzemu wakati mu mukwano gwabwe obiyingiramu? Nedda senga w'omwana ne bw'oba senga wa mwana omusajja yenna omuwala yamukulaga nti kati natandise kwagala ono gwe n'olyoka ofuuka senga nga bakulazi gwe baagala. So totwala lundere bulwo ku muntu nti singa oyagala noono oba singa ono yabakoga. Nedda bw'oba senga omwana yakulaga nti kakati senga ono ye bbaffe. N'olwekyo mbadde ngamba nti akajanja mukajjeemu nammwe mulina ebintu ebibamala bye muyinza okussaamu akajanja kammwe. Ennyama oyo n'amala asanga ono tugende gundi olutalo lwa Station Mayanja ne Kalo Nantongo waliwo yagambye nti mwalimu omusajja waliwo omusajja Eagles Production mbombo yayagala Station ayagala ne Kalo Nantongo. Ate kakati bw'abanga yayagala Station ayagala ne Kalo Nantongo ate olutalo lwaki lubeera wakati w'abantu. Mbadde ngamba nti olutalo lwandibadde wakati w'omu ku bawala nga abuuza musajja lwaki wayagala gundi. Ate lwandibadde wakati w'abawala n'abawala. Ate abakazi nga mugasa omusajja. Bwe mugatta omusajja lutalo naawe tutabuka lutalo. Kati gwawulidde ko lutalo yakwata Station mu liiso yamubako mbu ani Kalo Nantongo yabba omusajja wa Station mbu
Olutalo likuli ku musajja siba kasi. Omusajja wa station kigoyogera ku gwe yabba. Oba omumanyi nze yali bba mumanyi talina musajja mukazi. Ogamba no se chewa. Ya ndio mukazi omulala gwe yayagala ko nti bayombaganya na Gundi. Mbo wali top boss eyo. Ate wato yapa musajja wo kati oba oyombera bwere. Ati kati kida kugambye nti nimwogera ebintu ebitalina kubu. Nze nakugamba ndi buli tubanga tuogera naawe. Oyogeranga nnyo ekintu kinnalabako. Kusinga nawulira. Ebintu bye binawulira bitabudde abantu bangi nnyo. Kati gwe bogamba mbo oli yayagala omusajja wa station Mayanja. Station yalina omusajja gwe yali ayina nga buli omu amumanyi. Tewaaliwo omukazi yenna asobola kwagala musajja wa station. Kubanga wagenda ng'okujja ng'omanyani bawaani wooli. Nga olero omanyani mukyala wooli. Kati kyali ndibadde kizibu nnyo ate Kalo Nanto ng'okujja ate n'ayagala omusajja gw'obamanyidde ddala buli omu. Nga ne bwebasonga ebaddewo olaba bulabi nti okweyogereza ku mukazi ono obeera oleese bizibu nga ne bba bayimba naye batambula naye babeera naye. Kati ng'otandikirawo. Kati olutalo lwabwe bafaaki. Balina olutalo gye lwava naye nze naluwulirako emabega eyo. Ndoza mu 2 ng'oba 10 n'emeka. Baali bayimba Gundi mbu yammako Gundi yamma Gundi microphone. Station namma Kalo microphone. N'agimumma. Kalo kyamuyisa bubi nnyo. Naye ate of recent nabibuuzaako n'oba oli annyonnyola n'agamba nti naye kyaleetera ebizibu byonna byonna kyava kubeera nti station alina engoye ze yali yaleeta ng'ayagala azireetera abaana ababa batalina ngoye bulungi bakole ki bazambale. Ate bwe kyali kituufu wa station ye alina omutima nga bw'alaba nga olaba katonyumye n'alabanga gwe atanyumye nga bw'aba alina kyalina ekiyinza okunyumisa ky'oyinza okwambala n'onyuma akikuwa. Era yaleeta engoye n'azigabira bazigabidde nga ne Kalo mwali. Engoye ezo bwe yazibawa nga bw'omanyi Kalo ka 2015 kaali bwe kati nga kakwatira muno bwoti. Engoye za station zikola ki? Ezikatuuka nga tekasobola kuzambala. Nga kalina okulaba nti kafuna engoye zikafiitinga. Ate nga ne Gundi Kalo yalina manager. Yali manager we nga manager. Nga naye alina ebintu byatakkiririzaamu. Nga kyatakkiririzaamu kwe kuba nti omuyimbi we tali customized. Oba omufuna bwe mbanjogera alina nga bwe tukumanyi kati ku katweko wiigi era kati twebuuza lwaki kweri tulina kye tumanye ekyandibadde ku mutwego ogwandibadde gufaanana. Kakati n'oli yali amanyi omuntu we bwakola ki bw'alina okwambala okulabika ng'ayimba. Engoye ne bagamba ntugirezeka bwe kiba kyetaagisa tunaazitwala ne baziddamu. Naye ate nga ye Gundi manager era yali nga omulimu gwe nga bwe yali agutambuza n'embeera gye yali ayagalamu yali si muntu wakwagala nnyo kukyusa kudda mu lugoye okukwatamu. N'agamba naye nze was overview tugula olugoye nga lukufiitingira ddala ng'engoye z'olina ayambala zonna zikola ki? Secondly olugoye kaakati onayambala otya olugoye oli yalwambala bamumanyi nti olwo olugoye Gundi yalwambala. Kuba waliwo engoye ze bamanyi nga bw'olwambala bagamba nti olugoye lufaananya olwa Gundi nga bamanyi. Kati n'agamba n'okukyo kyokka kijja kuba ki? Kibi kijja kulaga nga ggwe atalina ky'osobola kufuna weeyazika bweyazisa. Ate kyanguyirana nnyo singa muba mutabuse n'omuntu okugamba nti oyogera kinga n'engoye bulijjo z'oyambala nze nzikuwa. Kati manager ekyo yakirengerera wala. Ate ebyembi bwe baakola ekyo kati baasigala tebanyeeze muntu yenna nga n'ayaleese engoye tebamugambye engoye tetuzambadde olw'okubanga nnene oba tutidde kino na kino na kino na kino. Kati ye n'alinda sho neggwa eyenkya neetuuka nga talabye ku ngoye ze yaleetera muntu kwambala nga tazambadde. Kati n'alowooza nti neyeebuuza lwaki engoye ze yaleetera abantu bambale tikuliika tebazambadde. N'atuuka okulowooza nti oba oli awo baazigaana oba baazisuula oba ki. N'afuna n'olugambo nga bw'omanyi ebintu byammwe birimu nnyo eŋŋamba abakazi nti engoye baazookya. Ate ekyo kiba kibi okwokya engoye. Kibi mbu okwokya engoye baŋŋamba. Bwe bagamba egwa evaako egwa eyagala gwa. Ate gwenda ggwa akagundi kagikutte bulungi. Bakyala b'eziroobwe. Kaakati n'afunayo empulubujju mbu engoye Gundi Kalo yazookya.
naye nga ate engoye bo bagamba nti baali tebaazokya nga baazitereka ne bawa ensonga zaabwe lwaki engoye tezakola ki tezayambala nti engoye ekisooka zaali nnene ku muntu nga zeetaga kuddamu kati ng'okwata ssente ogende bakuddiremu olugoye ate ayongedde kuzinaddamu n'ogula olulwo olukutuuka gwosinga kati kiba kyabusirwa okukwata ssente n'oziteeka mu lugoye nzire mu empale ya Moze nti ate entuuke ng'ate okugula empale oyongerako ssente ntono okuweza eyiyo so ne Kalo bwe yali bw'ati Stacey engoye ze yali amuleetedde teyazambala kuba zaali nnene kati ate n'afuna olugambo nti engoye yazookya kati Stacey bw'afuna ekyo ekintu nti engoye yazookya n'alyoka alumbaani ataamuuka kati nawo kati ndowooza ne batandikiramu ebyo engoye zonsibako wali otaddemu ki awo Bandoga wajjira naye nga no tewali kintu oli yali alumirirwa nti ono alabika taanyume kamuleetera engoye ate noono obutambala lugoye nakyo olina Bandoga n'ayingirira awo kakati awo webitandikira ensi wetandikira okukola ki okutandika okoza onandoga naye nga tewaliiwo yali alina kye yali akoze munne kati ye bwakubuulira ndi baali Bandoga tumubuuze baamuvumulirawa naye kabalinayo abasawo mbo Stacey yali amuloga n'omwana we nga Stacey ayagaza ki omwana wa Kalo yamuzaala musajja omu yamuzaala mu mwannyina mbona eddoboozi lye nga ligenze nga takyasobola yimba erya Kalo nga bwagezaako yimba nga kakati njagala kubuuza singa omuntu oba olwadde ekifuba ne ssenyiga bw'oyimba eddoboozi lyo lijja oba bwe baba bava ng'oli gundi oli stressed eddoboozi lyo liyinza okujja nga bwe lyandize ng'oli mulamu nga tolina kizibu ekikulu nti abaana abo abawala bejjemu endowooza y'okulowooza nti bakuloga babadde bandoga eddoboozi ne lifa eddoboozi teri ayinza kuloga ddoboozi ne lifa basobola ne Grace Nakimera yakyogedde kati Grace Nakimera yali ayimba nga Celine Dion kati ne bamuloga n'ayimba nga bw'ati bw'ayimba takyasobola yimba ani yamuloga mbu batuuka nga ani yamuloga Kalo Nantongo yatuuka ne ku kivulu kye kyennyini nga talina ddoboozi bamala genda mu basawo n'agenda aligula gy'aligula n'alizza mbu bagendako bayatambula ne bamugamba nti ani yali aliroze ani anti mujjawo kabugo kakadde mbu yali Stacey ate nze nno kambabuulireyo ekintu kimu okimanyi nti mujjawo kabugo kakadde kabugo kakadde tekagwa mbuku ku yes naye nze nokugamba nti ate mu bantu abaali baagala gundi ayimbe bulungi yali Stacey nga yasinga okwagala Kalo Nakimera gundi Kalo Nantongo ayimbe bulungi afune naye munne abali bwe bayimbira mu gundi ku level y'emu nga bw'olaba kati Afrigo ng'eri awo Afrigo teyinza kugamba mbu eremese omuntu okuyimba wabula buli kaseera eba eyagala omuntu azze emusike emutuuse ku level kwekola ki kati nagundi bwe yali gwe kakati njagala kubuuza abalala abazze bayimba ne bavaako ani abaloga bwe kiba nga zi Stacey aloga Kalo Nantongo kati abalala ani abaloga abalemeddwa era lwaki mulowooza nti omuntu alemeddwa kakati gwani yakuloga obutabeera omu ku bannamawulire abali top bakuloga naawe abukyala bezirobwe nze nno kati kankubuulire ekintu kimu byokola enneeyisa gye weeyisaamu ebikuvaamu byobeera wali owulireko nga Diana Nabatanzi agamba nti bamuloga nti oba wali wandoga ekigaanyi ekikye kiba kigaanyi ku lulwe agamba ekyo Katonda teyayagadde teriiyo kintu kijja nga Katonda tayagadde gwe baakulogako ate nze bandogako nze njagala ondeetereyo nga bakuloze oba be baaloze embaga yeeyo mu Germany omusajja mu Germany gwe babadde ofunye abalogo nafuna mu Germany naye maama yabadde atusse ove mu lugambo luno lwozunza yabadde atusse naye twakola buli ekisoboka kyonna okukwonoona twakola buli ekisoboka byonna ne bifa bw'aliddayo okukubira esimu oba okukwata gy'okubye oliba musajja naye nga tetwaloze bulozi
naye obeera bugeezaawo kuba byonna byonna eddogoli olyo bw'oba ogenda oddikola naki weriyinza okuyitiramu nga Katonda akwatiddeko kweyabbayi nti kati naffe bwe tuba twogera tugamba nti Mukama Katonda singa namukasa omusajja oyo amuvuddeko n'agaana n'okukwata essimu yadde okudda mu mesegi oweereza mesegi n'emala ennaku 4 ng'eryawo tebagyopeeri pending. So kakati kyemugezako kugamba nti gyokoma okutwala ebintu mu ndowooza gy'obirowoolezamu waliwo kibayita superstition. Kitegeeza nti ojja kugenderera bw'otyo bw'oba olowooza nti oli mwavu n'otandika okweyiza ng'omwavu neweekubagiza ng'omwavu n'okuba ebimiro ng'omwavu era obeera mwavu. Naye bw'ogamba nti sente zimbuze nti bwavu nga bunnuma ne kannoonye nja zifuna lazimu ozinoonya era n'ozikola ki n'ozifuna. Abo bavwe mu kugamba ndi gundi bandoga kati kale atubuulire gye yalaga ne bamuvumula atwaleyo n'oyo gwagamba gwe baaloge yabivaako. Kuba bw'ogende wa dokita n'akuvumula n'abaana nga yali alwadde otandika okulagirirayo banno tiye bannaye gundi akola bulungi ku n'abaana ab'amannyo wano batulagirira amannyo buli wano olwoba olwadde okugulu bagamba walwadde amagulu genda ku kino gende wabali baawo mu kkosu bw'oba amannyo ge gakuluma kozesa nnana buli omu agamba nnana okitegeera awo wennyini kakati gwe bw'obanga walwala amannyo ogenda mu nnana n'agakolako negata munana mukati sebo ye yaleese ate bw'olikozesa ne bw'oba obadde nga tolya popcorn osobola okuluma enje. Bano simanya amannyo ganyenyeera simanya nnyo dde ebinyogo amannyo gannuma nana akimala. Nana akimala bangamba mbw ate bamugira bamuligisalinga ne National Drug Authority bwekiri ate ne bagamba nti nebweru ndi Europe ndi America ndi wa genda we watunda ebintu bya bannayuganda obagambe njagala kali kanana nana nno si wa kusaagira ko bannanga abasajja muyambe ku bakyala abasajja bawunya obumwa bannanga abakazi muva kintunga mukamo oba agenda nasembereza ati omumwa n'otunula abange Messi n'olowooza bayamiza akamesa akavundu abasinga nali ndowooza nti engeri gye bali alya bino bali akoziba oba yalidde sala wano ng'akamwa katabuse omanyi n'olya enseenene ow'enswa najja n'ow'empafu najja n'olya n'ebinyeebwa ebisiike ate n'osaba n'amagi amafumbe n'ogamba nti bampeene ku bifumbe ebyo lwaki tutunuze munno kamwanga kawunyanga enkwawa z'embwa kati kyokola osenyesa nnana n'onyumumuza mukama ze ziwunya zityo kasita tulina embwa ewaffe ngenda gitwata leero ngikole nti mpulira enkwawa yaayo bwewunya olaba eyo omuntu yeewunya etyo ate yembwa gwe saaga so mwejjeemu ekigambo bandoga station yataloganga ku kalo ate njagala mukimanyi mu bantu omwana oyo mumutwalanga ekyokusaagirako bambi talina buzibu naki talina buzibu n'abayimbi banne naye waliwo abantu ababeera abafuna obuzibu kati nakalaba abantu ab'entwe olutwe namukasa yasooka ku lisiti balina olutwe kuddako Sebatta abalina olutwe buli muyimbi eyafunanga ekizibu nti Sebatta yamuloze buli muyimbi eyafunanga ekizibu nti Sebatta yamuloze nange buli story gye bakola mugenda siba ogenda maliriza banne bagenda bitula muna bagamba oyo si yenze mwogera na mulala bogera na mulala batamanya mukasa yabikoze bagenda weereza ka video nange nga sinna mukasa kati olaba aba abayimbi bibogera waliwo n'omuwala omulala yamwerijjako nnyo namwesibako station yakola district naye byagenda okukakkana n'abaviiramu n'atababeeramu ng'era akyafuna ebizibu bye kati goyinza okulowooza nti oli yakulemesa okukola n'ogenda n'ofuna omulimu mu America ne bakugoberayo era yabakugobeza eddogo livudde Kampala mpaka ne linsanga ne mu America gundi okuyimba bwagamba nti gundi yali amulika kati ebbanga libamaze nga tebabeera bonna mbone olaba ku kivulu kya Kalo Nantongo mbu waliwo era omukazi yagenda n'apama byo muwanvu baali bapimye nga anaapama kipimo ki aliokagambe ndi ono bapama mu muwanvu baali bagambye nti apame waliwo na musaamusaamu gwemusaamusaamu aba wa kipimo ki bapama inchi mmeka oba fuuti mmeka muleme kwogera bintu binaabaswazanga ekintu kyonna kisobola okubeerawo kakati nze edda nali nina gye ndaga nga baŋŋambye nti bagenda kunsasula eyo
nga nina bye natunze nga bingi nga bivaamu sente eziwerako ne bagamba ho oyo gw'osanze ekisiraani kyalina bw'omusanga n'embuzi ekuluma n'ofa neŋŋenda nagenda okutuuka eri ng'oli anninze bulinza ngamba naye wedda nkulinze mbadde ngamba nti obadde kinga totuuka gwe bagambye ndi gwe nsanze yalina ekisiraani ate gye nalaga baali banninze bulinzi so ebyo gwe obyeteekamu ziba superstitions gwe weeteekamu ekintu nekikutambulirako nga buli ekigwawo n'olegamba nze nakitegedde era omutima gwantyemuse kati biba bya bwereere gwe kola kyoteekeddwa kukola mbwera ku kivulu kya Kalo Nantonge ng'ekivulu kyali kya Lwakutaano olwokuna eddoboozi ne ligula ng'alinga kasiru tasobola kuyimba kati bwe yakola atya n'agenda agula eddala mu supermarket era bamutambulirako n'anywa n'amazzi okumala ennaku mmeka gwe tokimanyangako nti omuntu osobola okuzuukuka ku makya nga eddoboozi lifudde ogambye ekivulu kyaliwo nga ddi kyali kya Lwakutaano eddoboozi olwokuna ne libula lyabula Lwakusatu kati togenda wala nnyo kaba tukozesa amagezi amazaale kati naawe wadde olina matono naye gakozese lumu ngezaako omuntu agenda okukola ekivulu akola lihaaso oba takola akola bw'okola okola nnyo lihaaso oba tokola nnyo okola nnyo bw'okola ennyo eddoboozi lyeyongera kulama oba kwonooneka kati gwe ng'olwayiriza abalogo mukozese ku bwongo oyinza ogamba nti oli bamuloze n'amenyekera mu training mu buli ngeri alina kumenyekera mu training kubanga oba weegezaamu engeri gy'onaabeerera mu ddala n'ofuniramu obuvune omuntu agenda okukola show bw'aba yali agenda gikola Lwakutaano n'akola rihaaso ku Lwokusatu ne ku Lwokuna bw'akeera ku Lwokutaano ng'eddoboozi ffu oyinza okyewuunya ng'ate yakola nnyo rihaaso ku lunaku olwo muleme kukulembeza nnyo bulogo mujja kutuuka ekiseera nga temukyasobola kubaako na muntu gwe mukolagana naye watya bwe buli kyakumakya nga Kalo Nantonga ajja kwetaaga Stacia ng'alina by'amwetaaza amuyambe oba ne bamugamba nti kino nti ekyo kyangu nnyo laba Stacia ng'ate gwe wamugamba nti yazza kuloga ebintu ebimu tugende nga tetukola ki tetwemalaamu nnyo abantu abamu tubitunuulire okujjako ng'olina bwino ng'obagambye nti ffe baatugamba nti yakoze bw'ati era ne tukizuulira ddala nga kyekyo ng'ekyo tutambula nakyo ng'ojjayo bwino nze nyumirwa nnyo omuntu nalabako nga tulyoka tukiteesaako nga bwakiraba nedda tebeeroga abayimbi tebeeroga yakojja kagatta ekivulu kyo kyali kitya balya n'enserekezi bajja ne bazirya nazo kozi wagula tiketi mmeka manyiza njagala nyansinikirako ebinnyo wagula tiketi mmeka ati nkubuuza wabaki atateeseka naye siteeseka naye ne Megatron bonna balowooza ndowooza nti bwe munannimba bwe mugenda okugula tiketi muli bakitalo nnyo nze obulamu bwange nyiigira abantu abannimba kojja kagato toyomba kuba tugenda buulirira baana bawala nedda nze saagala mbuulirira nze ndi bubi nga bwe mbuulirira abaana abo bulungi nenkuyita wali olowooza bakuyiseeko nnyo naawe nsinikirako ebinnyo kasana ngenda lya balyanaye zaawe abasajja nwaŋŋuli ngenda kukolayo ekivulu ky'abasajja basomesa nti abasajja nwaŋŋuli olaba baganzika ne Namukase oli aba teyeewaddeeyo nnyo era ddala nwaŋŋuli kuba kwevaamu ng'ayomba ne maama wa mukyala we naye noolaba kagatto nze mukyala omwetowaze sinnakiwakanya naye n'oli asiba mutima mama nga lwaki mbagenda mwogerako bw'omira ensanafu eyasabye ate nga naawe oyasabye kugimira kati naawe mbolwaki ekigambo ekiri oli okufalaasira ebigambo ng'ate naawe oli birina ebibyo ekigambo ky'olina ate oli okufalaasira n'abadde aki n'akukuba ettale kuba kwetulisizaako bbomu ya kipalasitayini njagala nobuulirira abaana ab'obuwala ababadde ki gundi no yafunye manager Grace Khan tewakitegedde Tadias naye batandise boogera nti bonna batamiivu banna bwe batamiivu ate oli teyagenze mugulira mwenge yagenze kuba manager we
agambye nti bagenda kunyebidde beekansi ate kasita si mmwe munaaba munywa kakati mwe kyemuba mukola temukkiriza ye oyo mutamivu kubeera manija wammwe mubeere byammwe naye abeere bibye mbu bugigi bwonna obwawala gyajja kuba nabo tekirina buzibu gwe naawe kola obubwo omanyi purobulemu gye mulinako nze kyembagamba nimulingiriza nnyo ebintu bitabakwatako lwaki otunuulira gundi bwanaabeera lwaki otunuulira gundi bwananyonyowalagi n'otatunuulira bibyo binaakutwala mu maaso nze mbagamba nti mujja kukulaakulana nnyo singa amaanyi ge mulina ago gonna mugassa ku binaabatwala mu maaso n'ebigambo mubufunze tukendeeza ku bimwa gamba emimwa mugyogezanga gye mweyazika obweyazisi nti mugizaayo kanjogere kino kanjogere kiri njogere kino mugamba mulinga temugibalirira mwogere nga mukozesa ebigambo bye mukozesa oba bye mwogera okugenda mu maaso so si okufa ebyabalala ekyo kijja bayamba okuba nti mugenda mu maaso naye Shakibu beekumi ne Zali bambi Shakibu wa Zali bakamala emyaka emeka bagenda mu myaka engeena bagenda mu ebiri ate giweza nedda bagenda mu ebiri beekumi bambi ebyo byaliwo omwaka gwaggwanga ate ne gundi baali balwanyisa laavu yaabwe Shakibu amala ajje wa Zali ate nga ne gundi yazze Diamond Platinum nga naye yazze balwanyisa laavu y'abaana bano ani yagirwanyisa aba social media nedda tewali yagirwanyisa gundi yali yerwanyisa yayagala kwesooka bwesoosi Zali yayagala oyo nga oli gw'osindikidde nga mumumanyi amumanyi kikwano kyange oyagala kikwana kunamba okimanyi oyo mwana wa Gungu wa Christopher Mukiire nange mulinamu olaba embadde ngenda okugamba nti omukwana mukuwe ojja kagatta okyadaliza nga gwe bwebivaako olaba naawe ate gwe basiba bayisa obubi naawe tobivangako yo enamba yeyo tulina abafaanagana tulina emikwano egifaanagana anti yo oli eyatuwa ebintu ebya Germany avaawo mukyala yaddayo obwo busiru wantama nondaga nti tolina magezi kati ate nga mulinga abalowooza nti mbesibako bwesibe ndoza mali mulowooza nti mbajjukiza basaba ssente za shu bannange oyomba kagakyo weesuna mukazi we ali ku buzibu gwe tonfumbirwa gwe wamaze kuyomba nono ataakuwasiza naye twamugamba ndi baaba otutte nankani onoze jerengesa byotutte naye neyeekuba naye abantu bampulirizanga mbabuulidde ekituufu ku muntu bwamugamba atutte nakamwansi mugamba nti ogenda kugaaya sengenge omukazi yampereza n'essaawe yampereza ebintu bingi nampa ne pawundi 5 yadda mama ze nga teyanjo kyayo nze yampa pawundi 5 nti nze naba mulaga nze yali mukwano gwange ebintu bwe tewalaba byampita nze namunona ku kisaawe bambi ningenda n'abimpa naŋŋamba bino bya mukwano gwo gwe mubeera naye bino byanamba wali olina omwebaza bweba tewamwebaza is very unfortunate ate nayina enamba ye wamanya ddi nti nno njirina gwe wamukima kati ngategeera wamanya ddi nakamanya kati wenakuleetera ebintu ebyo wanigamba nti olina enamba y'omukyalo ono mwebazeeko oba message wandisindikidde nti message bambi neebaliza omukyala kyengenda okukola naye omanye abantu bangi nnyo abatalina mpisa baakulira gye baakulira ti ng'ebintu ebisinga babijjukira naye nakugamba muŋŋambire neeyanziza nze siwaŋŋambako kuba wagenda okujja nga ndi mu kamera ate nga twayombye edda kuba wali omaze wiiki 2 nga oganye okukola ki kati muŋŋambireko noono omulaba waawo oyo wakata abekata obaagaza ki abatalina ssente ono azirina kubanga akola mu nnyonyi si hostess gwe njagala omusajja oyo omukyalo oyo muŋŋambire namukasa yeeyanziza namugamba nti tabipiikinganga naawe anti namugamba nti munoonya ali business tatunabifuna bambi munneebalizeeko mugambe namukasa crossroads bannange olina ne gurupu z'enguudo mwamukola enguudo
Olabi ulide butasoma kigambo crossroad kyaloza kitegeeza. Nyambo itisa film ndi muzanyi wa film. Title yayo. Okay. Ulide ngalira anywera obuji mu bbala. Kozi bakoze ye bbala ya obuji wano mu Kampala. Naffe tunyumirwemu abatagunyo. Nga mulimu obuugi mu bbaala eyo kubira bino bwe baali banyumya nti tonyumya buugi mu bbaala bakituukiriza abaffe Mama Saimoze ne suuti yazijjeewo oza teyazikabwe bulijjo tazirina naye basusse comedy nze ebintu byabwe tebinyumira comedy asuse bikunyumira bikunyumira ebya Simon oyo omwana gwakola naye nze tebinyumira bino bibeekolakola ebyo beekolakola nze tebinyumira anti kakati gwe baba tebakolera gwe nibundi bamujiwa kino ekikazi bakijja ku bukedde naye mama nga kirina olubuto ate olubuto tulwo kyekirulina mama akoze kaponteero naye omuwala tetumumanyi oyo mukyuseko mugire oba oyo mumanyi yataddemu gundi animal print mu nankani naye lwaki bakyakozesa bano abantu green screen kujja kagati olwaki sembadde maye green screen yaggwako kuki ku TV nga tebakyazikozesa naye Simon amwamba mama bamwambaza naye yabuzeemu muno mu bibegabega muno kati bonabo oyambadde eyiyo jagitereeza toyomba naawe siyomba buyombi nange nkugamba bintu bya suuti nkugamba bikugira kubanza amasuuti nga tegeera kati niyo ndisise kakati nno wuuyo naye ani amwambaza singa bamutaddemu saati njeru tolaba saati njeru yemaliramu ekola kuba tumanyi gundi amabega screen gye babadde banaabateekako kati amakinga nayo alaba omutwe gwe babadde bagutemi omutwe ogulaba naye naka nkyeyagukoze baaba green screen akatoki kagukubyemu akataala si gwe munene omutwe naye era si munene nnyo kwenkana olaba ogutaddeko wiija ogugwo olabanga ekitwe ky'empologoma empologoma ensajja ogimanyi ekitwe n'ebyoya byakyo muno nzijjako omutuufu ogulaba gulwa omutwe naawe nva kunywa buugi bwange tojjaako naye labayo kwegugwe ate naye yazika ogugwo mulimu ebintu bitasobola kukyuka kakati nga ggwawo baali nasanga wali abakwogerako nga bakuvuma namukasa tazaalanga kulaba amabeerere mugamba ndi gegage ate anajjawo amalala amalungi ago ge yafuna agalinga omunanansi mu kaveera gegage kati n'oyo omutwe gwalina gwegugwe ati mutawaanaki nedda omuntu kyebayita obulamu titwali obulamu twakyakaza ebiwato olowooza baali bagamba kubonyaabonyaki mmwe kati gye muwoleza nti egyo emyaka nabulwa ŋŋambako bali abaana bo buli mwaka nga bamulemerawo baalina okukola ki waliwo n'emyaka egigaana obbula abantu kakati gwe toliawo gwe buli oba kwetaagira obeerawo kubanga buli omu aba yakuzize tujja kukola buli ekisoboka nga ne bwe ziba 11 za kiro olyanga akwetaaga nga wooli nga otandika kuwoza mwandibya so bwerabidda empisazo tinazo zakola kinene okudibya yeeyo embeera bwetuuse ogenda nedda kati kolanze kansirike yaddiba kale nze nadiba gwe wafumbirwa nze nadiba omanyi otya ndi mufumbo kati ko ekigambo bufumbo mukiwa ekitiibwa naawe ekojja kagatulaba naloose ng'omusajja nkubye embaga ate ebirooto bitera okutuukirira kibi nnyo ebirooto bituukirira kuba kukutta kisajja kigenda kunzita yonna gyonekakaatika omanyi waliwo kati bwogambye oluyimba bwogambye bwaloose nenzijukira oluyimba abantu mbalaba baluzinirako nnyo nenseka nengamba bano bazina ki naye yaloota ebyo byoloose baluyita yaja mwe muluyita yajini
nenga luli angayo ngayo ngayo amayo mayo si mayo mayo angayo ngayo kitegeeza yali ategeeza nti nzuno ntuuse angayo naye yali agezaako kuloota kuvunulira abantu kirooto kye yaloota nga omusajja ayagala omukazi omulala n'anoba nga alowooza nti omusajja ayagala ki nga yagamba nze byendoota bituukirira nga bw'oyogedde era oli bwe yagamba n'agamba nti byoyogerako ebigamba nalobi maneno ya ndoto n'agamba ndoto bye birooto gundi Luwambo Makiadi yabyogerako naye ebyo naye yabagamba nti ebyo biba birooto byakunsi ate byakubaawo emirembe naki n'emirembe nabwagamba naye bana Luwambo Makiadi ayebisanga makambo ezali milele ambayo libala ambayo kankuleke mbadde nja kugenda mazi kati nagamba nti ne Luwambo Makiadi yabyogerako byakubaawo era biribawo emirembe n'emirembe naye kyolina okumanya kimu nti kyolowooza ebyo kyonna kyoba olowooza ku muntu bweweebaka osobola okkiroota kati olwokubanga bambi oli desperate kati desperate yekuloosa okukuba embaga kafungula nketi bwe anti tomulina kati ogamba abaana emyaka abaana abasinga gye bazaaliddemu ogiyiseemu omanyi otya njagala beera nga Sheila Nvanungi Sheila Nvanungi yabaaki manyi tolina bigambo olengejja yabaaki nti naye yazaalira ku mingi oba oyagala gamba lumu nti njagala kubanga bbina nti kakati otandise kuleeta byoleeta mu byonna kyegamba kati olaba ovudde mu myaka abaana abalala bonna gye bazaaliramu oyingidde emyaka gy'okugamba nti namwandu wa muli ng'ate bakuyita namwandu nga n'okufumbira tofumbirwangako tofiisanga ku ki gweyogera bigambo byo ojja kweraba bukanzu n'ebbina nze nange bakugambako nti nze nina omuntu gwe ntya nze ntya naye ekintu ekyo si kirungi ekyaki bbina alina ebizibu bye ate Nvanungi talina bigye gwobadde oyogerako ng'omanyi ki kyembadde njogera ku Nvanungi anti nange kyembadde nkugamba ombuulire kyokyalemedde kale kiŋŋambe kaakati nseekuti naye naawe bakukakasaako kimu oyogera ku bantu okukamala mwogereko naye tumumale kati bino badde oyingiza mwaki nze njogedde bwogezi gwe oli waddembe okwogera byoyagala oba okwongerako naye nze kyenkugambye kiri kimu nti bebi wabbu tusekaga tubakyakkwana ndabyeko bebi wabbu sinanka ni screenshot abadde nga bakuyita bebi nibampita bebi ewaka madamu bonna abanfuna okyandaliza ebbali tolabagwa okuba nti okyabuliddwa embeera ekuteeka mu mbeera ennungi naye naawe singa era okyandaliza ebbali okuva ewuwo mbuuza anti okuva ewuwo nze ningenda ebbali nga nkulese wenkulese ngamba nga bw'olina omukyala ewaka olinayo buno obulalo bwebbali ebbali abo mbalina wangi mbalina gwolowooza nti abaana bennina nabazaala mu mukazi omu nolaba gwe okyalemeddwa wadde okuzaala akamu bwe kati ak'enkwale buli alemeddwa bw'atyo buli abalemwa bonna babeera nnyo kubasobodde okukola ekintu ne bakasa tugenda mu kalulu ka bonna olwo okole ki tufokasinga nnyo kalulu ka bonna osinga abaana oba olowooza nti naba naakulondera gwe lwoneesimbawo banaabakuleetera buleetezi olina okumanya ti mu Kayunga ojja kufa bibyo museka gatona oli wa Kayunga oli munabugerere munange ndi webugerere oli wa Bugerere okomawo nze ndi awo wannateta komawo nateta akala amatendo mwe muli wali mwabe nateta muli wali awo tuyitawo kamuli nateta oba wakati awo olaba wakava ku yale nti yale hayi oba okkirako kati ni mukakawe nateta wokyamira awe mulinde ka nodde bugiri awe mulinde kana mukase byange nga biwe kati nze nateka Kayunga wennyini ku poliisi weeri oluva ku poliisi electoral commission webadde ne offices fe twagiguzaako webadde fe twawukanya boundaries ne gundi Kayunga district
fenna tulibeeyo awe natetaawo wokyamira kati ni gye mulindeka mu miti egy'emiyembe era naffe waliwo miyembe nebakaawo ne bw'otanakuwali tewali agenda kwebakirawo negwe muzeyi Kagato so muzeyi Kagato wanje njagala tusembyeyo sitole bajogeddeko nenkulowoozaako nenga muzeyi Kagato anamulabisa nga tumunoonye luzira anti pulezidenti w'eggwanga yagambye buli kiisa avuma okuvuma ki abakwasiza genosale ajenaani ono mutabani we Muhoozi okuvuma ki bino be muvumaavuma abantu bino byonvuma simanyi omusajja yansuulawo simanya ate ensi yerevo ya president agenda kukwatako anti kati amanyi mukyamuka nnyo naye muzeyi Kagato bagenda kusiba bw'otakendeeza bigambo mukyamuka nnyo yekyekibye bwe twabirabye twasoose lowoozaani banaakwata babigambo ate bajja kusooka ggwe bwe baba bakwata babigambo okuvuma is different n'ovuma olinga amaleere oyinza okulowooza nti babadde bibagamba naye mulina okumanya oli bw'aba ayogerera ekintu akyogeredde mu ki ku level ki baba boogera abaataakinga abantu ba-officials ba gavumenti naki so sinze kubanga nvuma mwana wange oba mukyala wange oba gwe tuyomba naye ku street oli ne basindika muwoze obwo obudde abulina nti nakuwulidde ovuma neighbour nzize kukwata muhoze ebyo si byakola si yerevo kumba mu muteeka tebannagambako nti eggwanga teryetagamu bayomba era tebannagamba nti eggwanga teryetagamu bavuma kubanga nabo balina be bavuma ne babagamba nti gundi ali bwati abinte bwati ne bwati gundi ne gundi no bwe baba bagamba tebayinza gamba nze nga nkuvuma nga ndaba oleega ebimwa bwotyo ekyo tayinza kujja kunkwata mbwagambira mukazi okuleega ajja ina ku namba ya Muhoozi tutandikirewo amateeka with immediate effects ajja kukuba kubuuze nti bakugamba nti bya kisiru ng'ebyo bye mulimu bino bye tuli mu bya kisiru maama tunoonya kawogo olirayo nno abantu abavuma be bana babeera ku gundi obwo nga ku social media nga bwolaba kati walaba omuvubuka nga yali avuma kabaka yali avuma abaganda naki abo be bagamba si ye kampeke era empeke ndooza yagimira bumizi kwolwo kakati abo be babagamba abantu abavuma kati ng'oli yajjamu empale n'akuna maanyi abo be baba bagamba abo bwe batyo so sinze kukulaba nga oyasamye ne gamba nti oyasamye nti mba nkuvumye nze mba sikuvumye kati katolaba aga amaaso kati ogagunudde bwe ngamba nti gundi ogunudde amaaso mba sikuvuma naye maama gw'ogenda ku lweruzira ku bigambo yongerako bigambo ku kuvuma olindeetera emmere ate ezo gw'ovumye ate oba ndi banvumye gwe si gwe oli bawantwazaayo no muzeyi Kagato kendeeza okuvuma bagenda bakwata gw'olinako omuntu ayinza okujja nangamba namuvuma ate bagambe with immediate effect ekyo era nange nkitegeera njagala kikolerewo tutandikira ku nze olinako omuntu gw'omanyi n'onvuma olinako omuntu gw'omanyi ng'agamba ndi namuvuma nze byoba okoze bikuvumisa oba gwe wenyini oba nga weevumye kakati singa otambula bwoti n'ogamba nti obudde bwe buziba obudde buba wa white oba teweevumye wekka ddala ng'obudde bwe buba buziba wa white kati mulimu ebintu tebayinza gamba muntu nti gundi yavumye munne nti oli bwoti nti bamuleetedde gundi amukwate si bwe bakola bagamba abantu abadde badda ku bantu ne bavuma bakuba amasimu ne bavuma ku marediyo abakola kyabo be boogerako naye nga era si kirungi kyo naye nze nga bwe mbajjinze naawe nga nkuvuma ekyo si kyeboogerako abo si be boogerako nnyabo mama olubana abate bajja kubeera ku mizigo nga ku mizigo kuba abeevuma bannange gye nayinza okukwata ab'emizigo n'abamalayo tebaggwera ekitalya nno nasaasidde gwe kasakyaze mu kuvuma nenkujjukira naawe ogamba nti nvuma kojja Kagato ndebula anti bw'oba ogamba n'onvuma n'onkola oti gwe bw'oba nga nvuma n'otuuka n'ogamba amabere ga munaanasi kakati ekyo olwo oli omuvumi nze awo oba ondebudde gire kooti omukannyo naawe nani yakulabisa myaka gye gy'obuvubuka nali mata olabika wali osituka buli ssaawa nali mata siringa bano naye osobola okwana gino emyaka gyange muzeyi Kagato gino emyaka gyaffe so ogikwana egigyo wallahi sisobola gwe owokuntugira bungi okunfiirako omuwaaki njagala bawala bato tusobola anti kati gwe kati oli lukanyala kunze okiraba
Mozembe namba ya Jeno. Tuli wano ku National Theatre. Abamu kuba violating amateeka g'omukulembeze ge yawadde okuvuma abantu. Naye muzeeka gatunga tuvudde mu lwali. Ensonga eyo gyogera kutya? Ekyo omukulembeze wa ggwanga ogamba oli akwate buli muntu bano abantu abavuma abantu ku social media. Anti kakati mulina okumanya ekintu kimu. Omukulembeze w'eggwanga olunaku lwalayira ne bamukwasa ze bayita instruments. Baziyitaani? Ebyuma ebintu ebikozesebwa mu kufuga eggwanga. Obuyinza bwonna buba mu ngalo ze. Asobola okugaana ekintu kyonna. Naye ekyo ng'ovudde ku kuba nti olina kumala kugaana bugaanyi okukuba amasimu okuvuma abantu nga bw'oyagadde si kirungi. Kyo si kirungi. Naye wadde nga waliwo ate abako bwe bagambye okukwata ndabanga ate abagenda okukwatiramu ennyo abantu ate aba gavumenti banina benda babeera kuli n'okuwemula ne bawemula nga mbalabyeko abaweererako ddala gy'olaga ndabayo naye nze subirimu nkitegedde nze bwemba nkola analysis sikola lwakuba nti njagala gundi oba gundi simwagala oba ki wabula nkola ekintu olw'okuba eggwanga lyaffe naye ate nga tuvudde bulwali olina point muzeeyikaga tugenda maaso ensi eno Uganda yaffe bwe tuba twagala etambule bulungi bye tukola bibeere nga byenkana nga bw'ogamba nti abantu bagenda kulonda tewaliwo gw'ogaana kulonda tewali gw'ogamba nti ono ye tumukkiriza ono tumuganye bwe kuba kugaana kuvuma nga tolina bukkiriza bo ne bavuma ng'abalala tebakola ki bwe kuba gamba nti ebitaala bisibye tumanye nti bwe biba bisibye biba bikoze eki nti abantu abamu tebabiyitako kubanga eggwanga lyaffe ffenna ate twagala litambule bulungi ligende mu maaso kyova olaba nti ze bwe mba njogera ne ŋŋamba nti ekintu ekimu bw'oba kiba kinaakola okukisisa mu nkola obulungi be tulowooza nti be bandikivayolatinze be bandisooso kissa mu nkola kitegeera ng'oli tosobola kukola ki nina lujuzi gwe nalaba kuba olinga yatuuka n'okugamba munne nti yamuggyako embuzi nali ng'ali ku yoyo aba tavumye takoze eki ate nga si muntu mutene so bwe banaabanga banaabalansinga nga gye bayita gundi okubeera ki leveled ground tekirina buzibu kigende mu maaso omanya bino ebintu ebisinga obungi ne bwolaba constitution naki baba bagikola olabanga abagikolera buno obukaddaana obuli eno naye ate esinga kunyiga bali abatono abakulembera eggwanga ogenda okulaba nga era wali olabyeko nga tugamba nti tusaba tukyusiza mu constitution naye ate bo bennyini abagiteeka mu nkola ate bagamba nti wano kati tukyuseemu nga balaba etandise bakola ki ojja kuteekawo ebintu kuba kati pulezidenti bw'ayogera ekintu emirundi egisinga obungi kiba kifuuse eki teeka kati ate abanasooka oddimenya ate babeere ki omanyi omwana ajja kuprovokinga ng'oli munene mu gavumenti akuprovokinga omuwemule omuvume bino omuvume biri fe tunalabirawo nga bakunona nti ovumye omwana w'abandi omanyi mulina okumanya ensi gye tutambuliramu kati eringa bwolaba omupiira bwe mba musamba omupiira ng'ettiimu mulaba y'amaanyi mutandika okuleeta amateeka mutandika okuzanya bwe mba muzanya ng'ettiimu gye muzanya n'amaanyi musala amagezi okulaba ngeri ki gye muyinza okukendeeza ku maanyi g'abaki g'abazannyi bali kati bw'ogenda ku defenda n'omuvuma ng'omusemberedde n'omuvuma kati yo bw'ekimuluma ajja kuddiza ngumi liifu alabe nga bakuba ki engumi ye bamuwe kaadi kitegeeza amaanyi g'abali ogenda bakola ki bakendeza nze mpa buwi magezi abantu baleme kulowooza nti okuvuma yegundi ye solution y'ekintu gw'oli bw'aba agamba nti tolina magezi gwe kyoba okola tomuvuma kola ebirimu amagezi ebiraga amagezi go ojja kuba omuwangu so kati bajja kubanga gutaddewo okukwata abavuma mumumaze tajja kubaako bakwata kuba mwenna mugenda kubanga temuvuma nga bwe bakukyalenjinga mu kino nga okola kino oli bwagamba nti olina ssente n'agenda wali n'agula ekintu eky'essente nnyingi gwe totawaana kumugamba nti siri wali eri gwe naawe kwata bukwasi mu nsawo ogenda okigule nga tomumaze wangi
Lwaki otidde nnyo ekyokuvuma ovuma etteeka lino nina abantu be nasaasidde nti gwe kooli kwe wasaasidde nze siriiko kubanga nze sirina lunaku lwenyinza kukya ne ŋŋenda ku social media ne nvuma bantu okuggyako nga tubeera tulinga bwe tutudde wano nenkola ki nenkunyonnyola kyoli nendaba kani ng'ogamba mbu unanvumye mbu ninga abakyala b'ezziroobwe ate nga akaviri kabaziroobwe kati nekojja kagatto tukwagala naye omumwa anti kwendya nze omumwa kwendya tukwagala naye omumwa gwendyako okujjako nga mugamba nti gujje guzibe ndaba baŋŋambye nimwe mumanyi abaloga gye bali ejjondoge guzibe awo tuba tugenda wa station ekkalo be bamanyi ebyabalogo kakati kyembadde njogerako nti ekyo ekintu tukiveemu okuvuma ko tewali akwagala naye ate era tekijja kwetaagisa tujja kufuna ebizibu bingi olw'etteeka erire kubanga kati pulezidenti bw'aba yakyogedde ebanga dikuri etteeka eritakubaganyizibwako ki birowoozo nga likola bukozi kati ye oli wajja asobola n'okujja nga oyimba luyimba n'akugamba nti ovumye ekyo kyo babyerinde bangi nnyo abajja okukola nga bw'olaba bateekera Wembule we yabeererawo nga bakwata omuntu enehawule nti oli mubbi twakusanze olina emmundu nga bakwata nga batwala so amateeka bwe gati bwe liba lireeteddwa lyetaaga nga be balitaddemu okulikwasisa nga beekenneenya nnyo otherwise bajja kutandika abantu okuveera eri agambe yavumye nze namuwulidde ng'avuma badivaiza abamu nga bawemula bulala bana teriba era kati nanti nalowoozezaamu nange kyembadde gamba nti pulezidenti etteeka lyataddewo eri terikwata abantu be mu kusooka ndabye ng'erigenda okusookera ku presidential advisor mulimu ba presidential advisor birigenda okusooka okutwaliramu ekiyinza ate obutasanyula alitaddewo naye tusaba Mukama Katonda abantu babeere bawulize manyi bagamba nti agatatya mukama waago gabikka ntembo mulina okumanya nti obuteri bukulembeze butava eri Katonda bwekiri ate bw'obanga olaba nti kino kiboogedde kikuyisizza bubi nnyo kigondere bw'olaba maama akuyisa bubi awaka nga akukuba buli lwokomawo nti notayoza bintu gwagenda okudda nga wabyozezza dda ne tulaba kyanakukubira bwagira bwati nti notayera lujja asanga lujja lwere engoye enjoze ebintu byoze nga n'embuzi oziyingizza ng'akukuba nti lwaki tonneebaka kati betujja okusigala nga tulimu naye nga bwe baba bagamba ku bantu aboogera abavuma abantu abakolaki abakyasinza okuvuma ate balina nabo akanaka mwe bava oba oliawo bo be bapevingiddewe bo bavume bulungi nga teri abaddamu we don't know. Nyongera bajjukiza tutambula ne bannaffe aba Nana Herbal Mouthwash. Nana Herbal Mouthwash. Genda ku pharmacy kuli okumpi. Obagambe oyagala Nana onye bwabadde alina amanyonga gakunyenyera nga gavaamu kaboole ng'owunya akamwa nga buli kaseera ogayira oludda lumu oli akamere tekagenze mu linnyo n'olekera nfudde kagenzeeyo n'olyokolekera kozesa Nana Herbal Mouthwash ajja kubanga atereeza buli kimu otuuke n'okuba nti gwe yali abadde bw'ozambu sirya mberenge nze temupa mberenge nze sinywa binyogoga sinywa byokya kati nze manyi namusenyesa simanyi kyensenyesa nali simanyi nti ye Nana nagenda okutunulako lwenti nga ndaba eyali atalya mbere bwe ngenda okulya popcorns nga ndya bino bigonda kati ndya bummeketu kati bwe njagala mmeketa n'enje enje ogimanyi ensigo y'empafu. Genda ku pharmacy ekuli okumpi obagambe oyagala Nana nawe ali ebweru yakakasibwa National Drug Authority ate owebweru oli America oli Bungereza oli Denmark oli Germany oli Norway oli Australia oli Luddawa agende mu dduuka eritunde by'Abannayuganda ebintu by'Abannayuganda jabwanga ofuna Nana Herbal Mouthwash musibe bulungi mweraba.